Libadde essanyu jjerere His Excellency the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ng'ate aboozaako baganda baffe mikwano gyaffe ab'Empigi bamulaze essanyu, bamulaze omukwano, bamulaze okwagala. Tweyanzizza nnyo baganda baffe ab'Empigi, mwebale kutambulira wamu, mwebale kwagala ggwanga, mwebale kubeerawo ku lwa bannayuganda era mwebale kubeerawo ku lwa His Excellency the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi. Tuli basiimu nnyo baganda baffe, tuli basiimu nnyo mikwano gyaffe, anti agali awamu ge galuma ennyama. Era His Excellency the Elected President of Uganda embeera y'okutambula agitukwasaganyizza ddala bulungi era abantu mumwaniriza mu kitiibwa ekyenjawulo. So kituwadde nnyo bakama baffe, mwebali kwagala His Excellency, mwebali kutambulira wamu naye era mwebali ffe tusiimye nnyo era tubagamba nti tuli eggwanga. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi gwe tulina omunonozi waffe, omukulembeze waffe atatuyitemu ng'abalala bwe batukoze era anaatambulanga naffe. Tumwewuliramu nnyo ekitiibwa, tumwewuliramu nnyo essanyu era tusuubiranga Mukama atukulembedde ate ng'ali wamu naffe tugenda tuuka ku buwanguzi obw'enjawulo. Era tusuubira nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi nga ye pulezidenti waffe twakigenda tuzza mabega, twakigenda tugaana, twakigenda tulobera kuyimuka, tugenda kuyimuka tutereeze eggwanga na buli kimu ekyasoba ku lwa Uganda yaffe n'eggwanga lino. Tusuubira nti tujja kufuna ekituufu kye tulina okufuna era tuli beesiimu nnyo ti pulezidenti ali wamu naffe era atambulira ddala wamu naffe. Tweyanza nnyo His Excellency the Elected President of Uganda. Mbeera bw'ekyo eri baganda bange, mikwano gyange. Gwe wena ali ku TK Media Uganda oline Bobirasi kukamera nakugamba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ava kubanga awerekera Saabataka gwe bakuba amanda olunaku olw'Essande by the way. Naye nga tubagala nnyo mwena Bannayuganda, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali emabega awo. Gwe wena oline muganda wa Bobirasi ku kamera na oline muganda wa Bobirasi ku kamera. President w'eggwanga Uganda ava kuwerekera omutaka agamba atya oline ab'ebitiibwa balyanguzi tetukyayagala kumanya babitiibwa. Verako Tama.
ya gowena ali ku TK Media abali ku Bobirasi Media bana tubagala nyonyonyonyo omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakoya abebitibwa mu byewe kwakoye kye bayita ab'obutiibwa bamwambala busuuti bamwambala busuuti twabakoye era pulezidenti alina kyabaagaza era asazeewo n'agirumbisa bw'omu kozi ne ropu n'amuwerekerako n'omukulu Chairman Nyanzi basobodde okuba nga bamuwerekerako omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nabagamba oyo pulezidenti w'eggwanga Uganda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wabanga agambye nti this ono mujja muwulira ono pulezidenti w'eggwanga Uganda mujja muwulira mwenna bali ku TK Media bannaye mugende mu sharing page eyo bagiyita TK Media Uganda mugende mu sharing mugilikinge eba ne update eza buli kika mugenda mu sharing mugilikinge naye nga tubagala nnyo mwenna pulezidenti ava kuwerekera Saabataka bamuyita Saabataka bwe bakuba amasasi olunaku oba lwali lwa Sunday pulezidenti w'eggwanga Uganda ava kubanga amuwerekera ku bifaananyi mu vidiyo naye nga temwerabira data wa bitano bwe tuliko atwakowa ab'ebitiibwa naye nga tuli ku data wa bitano temwerabira laba pulezidenti w'eggwanga wabanga ayitako mu nsi laba neggulu likkiriza ne ligamba abapulezidenti w'eggwanga bayitako mu nsi eggulu ligamba yo ekkubo lifunze oli ne Bobirasi ku kamera nakugamba bino ebintu wammanga olina kubisanga ku Bobirasi Media olina bisanga ku TK Media Uganda yeyinza okubanga osanga ku waka yenna nakugamba His Excellency alina eropo mu serefi mpaka kuwulira bubi ono bamuyita President Kyagulanyi for life mpaka kuwulira bubi olina muganda wo Bobirasi ku kamera ono ayina amasanyalaze ayongerako buwongezi tajjako mwebagamba mbu bajjako bujja eno tapping pulezidenti bwakuwaako obusanyalaze olwokuba oyambadde ku suuti tekitegeeza nti ofuuseye tewali asobola afuuka pulezidenti ono kuba yakola byanjawulo byokka nakola byanjawulo byokka kyenyinza okubanga nkutegera sharing atambuza video yitamu n'omugambe pulezidenti waali oyo omwana laba ajerulaga agabayita amaanyi ga pulezidenti omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti w'eggwanga Uganda oli ne Bobirasi ku kamera naye nga temwerabira oli ku TK Media oli ku tiimu Kyagulanyi naye nga tubagala nnyo abantu bawano basanyuse bagamba pulezidenti ayingidde eyo koti yange mujja kumuwulira asobola kifunula mu luzungu aba gye tulaga
laba gye tulaga gwe wena ali ku ttiimu Kyagulanyi platform kugamba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ono mujja muwulira ebyaddala mujja muwuliramu. Nabagamba ono bamuyita pulezidenti w'eggwanga Uganda omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nga mulina abaliko temwerabira mugende musheyalinga page bagita Tike Media Uganda eba newaaka owabulisika nabagamba eba newaaka owabulisika gwe buli wobayagala update za pulezidenti zonna oyinayisaako Tike Media Uganda. Pulezidenti w'eggwanga Uganda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu twabagamba pulezidenti w'eggwanga Uganda gwe bayita oyo abantu balize just pulezidenti w'eggwanga Uganda ono bwakuwaako ku mafuta tekitegeeza nti ate oba ofuuse ye kyenakugamba His Excellency bwakutapingako tekitegeeza nti ofuuse ye omanyi twakoye gye bayita bannabusuti eno pulezidenti alina agamba ati alopo waffe omukulu Joel Ssenyonyi lengero omwana bannaye olina ebogirasi ku kamera bannaye Tike Media mugira abakuwerekera nabali ku Tike Media president patu mwalina nakugamba oba wetaga ekifaananyi ekirungi olina kujja ku Bwabadde Media ne ku Tike Media. President mukuwanga bwali naye nga temwerabira okusharinga peji yaffe ya Tike Media yakabi nnyo nga bwekiwulira. Nga kyenyinza okubanga imbategeeza lizibiddwa ekidamu ekkubo lizibiddwa nga pulezidenti w'eggwanga ayitawo pulezidenti w'eggwanga wabanga ayitawo ekkubo lirina ozibibwa. bugenda kuba webuti nga tugenze Masaka boy tugenze kujuga bubuzi labekiri wana abantu bakutudde badduka budde sabatata Bobi ajivugiza mukono gumu.
tufune Bobi Lasi ko kaize kisenze Bobi weni wo yavaayo omukulembeze w'eggwanga wo yavaayo omukulembeze w'eggwanga naye nga temwerabira mugende mu sharing page yaffe gye bayita eya TK Media Uganda yakabi nnyonyonyo ebaneewaako wa buli kika TK Melody Mugale omusajja eyewanga yomuyinza ate naye Melody Mugale Express Mugale kati eno yeyitawo Express President w'eggwanga Uganda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wabanga ayitawo Express alina kuba Mugale yo oyagala kumpakanya nawano wagale nakugamba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu President w'eggwanga Uganda wagamba nti kino kijja kubeera wakoye abantu bebayita banabusuuti bamukubye kankozeeko eri pulezidenti w'eggwanga gyali nakugamba oline muganda wo Bobi Lasi ku kamera bannange bino ebintu byetulimu bya ddala abantu bangi bafudde mu bino ebintu tuziise buli lunaku tuziika abaana babawamye bali mu makomera abakulembeze mulimu kulya ssente abaana bangi babaziise bangi oyo gwe bayita Mitembe omutuufu ababadde tebamumanyi alumba omu ensi neewuuna alumbye omu tayagala kumanya yajja kununula ggwanga Uganda His Excellency yajja kununula ggwanga Uganda ddamba Nda kubanga mberekereza leka tondowooza anyumirwa nasayansi Ntebe road yagaliddwa baana bagaddewo ekkubo abaana bagaddewo ekkubo zayimiridde dda pulezidenti alina okuba nga ayitawo baziyimirizza bandivuga
President yatukapandani amanya gakyuse anange amanya mrange kumbita malanze babirashi sendamu babirashi sendamu fe tulina okulwanyisa famire y'abasendamu katemira kye mutugambayo Bw'atyo omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellence ate bw'alabikiddeko mu bitundu eby'e Kampala era nga bannakampala bamwaniriza n'essanyu n'ekisa bamugambye nti His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ye gwe ssuubi lyaffe gwe tulina, gwe munonozi waffe, gwe kitangaala kyaffe, oli buli kimu kyaffe tukwagala nnyo, tukuwuliramu nnyo ekitiibwa era tukusaba ne tukusuubiza tutambule bwe bati tujja tutambuliramu ebbanga lyonna. N'omukulembeze n'asuubiza naye ajja kubeeranga naffe ebbanga lyonna. Kino kituwa amaanyi, kituwa obuvumu, kitwongera embavu era kitukipinga nga tutambula. Tuli basiimu nnyo mukama waffe His Excellency the President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okuba empagi ennene ku lwa bannayuganda
n'eggwanga lyaffe okutwalizaamu. Tulina tusuubira nti Uganda eyawamu ng'etambulidde wamu nga Uganda ejja kuba ya njawulo ate tujja kufuna bingi nnyo okusinga ku bye balowooza, era tulina essuubi nti tujja kuba bawanguzi. So tukipinge nga tutambula baganda bange, tukipinge nga tumuvinga, tumanyi nti ebirungi biri wamu naffe, era ku lw'eggwanga lyaffe tujja kuba banjawulo ebbanga lyonna.